Rwema Namakula kolabo yo yino munnange yagirese dda esayidi eno byengenda okubeera nga nkutuusaako ku luyimba olupya olwa Rwema Namakula maaso awo ate ng'era nina munnange Sheebah Karungi naye nno avuddeyo akakasiza munnange wali oluyimba Spice Diana ngenda kujja nabyo maaso awo kakasa nti nno subscribinga kosa ate n'okulayikinga video kati kansoke nkutegeezeko mwana muwala munnange ate Rwema Namakula akoze kolabo wali n'omu Nigeria muyite Olezi era nga munnange title y'oluyimba luno remix eno start to dance muganda wange era nga kakati ono muyimbi wa kubiri okuva Nigeria kubanga omulundi ogwasembayo ko wali yakola kolabo ne mwana mulenzi munnange ate Chike era nga Nigeria muganda wange naye nga munnange mwana muwala Rwema Namakula ku kolabo eno era nga avuddeyo kaawo okusinzira munnange ndowooza poster ogiraba wali wonna mwana mulenzi Olezi kusate ne Rwema Namakula era nga nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo munnange ate ku Rwema Namakula eside eyo era nga bwenti we muchekinzeeko kakati nno katugende mu maaso wali mwana muwala Sheebah Karungi avuddeyo ko wali ku mukutu gwe munnange ate ogwa Instagram n'akakasa n'agamba inaawo just abadde ajokinga mukaawo abagambye nti nno ayagala aweze ba subscribers agambye nti nno leka tukikole bwe tuti kilikinga awo munnange n'okusinziira ku audio gye yayogeddeko gye buvuddeko ku mukutu ogwa WhatsApp era nga bolaba akatambyako. Wagwan Sheebaholics banange, how you guys? Wagwan, what's up? I miss you so much, guys. Don't worry, I know you're looking for new music. I'm cooking, I'm getting ready. Get ready too. Let's do it like we've never done it before, like never before. I love you guys. Thank you so much for the support. I see you, I feel it. Thank you. Love you guys. Bye. Ye mwana muwala munnange ate Sheebah Karungi ekipya kyali mu kufumba oluyimba lwo lwali mu kuleeta munnange eside eyo nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo ate ku mwana muwala oyo munnange ate Sheebah Karungi kati katugende mu maaso wali Spice Diana naye muchekinzeko munnange eruuyi eno era nga jjukira nti nno mu byonna Spice Diana abadde yakavaayo ko wali n'ayerezinga video ye nzigulawo ku luyimba lwe luno olupya munnange lufuuse ensonga era nga wogenda ku TikTok olutambwira ddala muganda wange abaana balukolamu nnyo challenge eside eyo mwana muwala ono munnange ate Spice Diana era nga munnange nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo naye nga woolabaawo nkugambye wali abadde awaniseyo kaawo ekifaananyi ekyo ekibadde kikutte akati kw'osanako akatambi ndowooza okalengera bulungi nnyo. Ye mwana muwala munnange ate Spice Diana era nga bwenti we muchekinzeko kakasa nti nno subscribinga kosa ate n'okulayikinga video ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo n'ebirala katono nnyo bwenti.